Nteeka we nteeka gundi ya Jade nwe nabirabira amangu. Yaniriza abantu. Toyita namungi w'omuntu. Bino bya family. Bya family nwa TikTok asaba isi. Okakaza. Bya family is my close friends. Otuyamba. Jajjanga yagenda okujja Batagala. Bajjajja. Azenyi bakasuku imwe. Zubeda ali Madina taliiwo. Tambi alina obbaawo. Just bantu batono. Sagala muyerero kwa. Namungi w'omuntu teyeetaagisa. Agenda okusaba tugenda kusabira bula byempitamu. Kusaba. Katonda ampewuleko. Yensonga yeddwa. Akuwebule komera. Asobola kusibwa. Era nina amawulire amabi era bonna bagala kunsiba sigenda sibwa ayima wadde okuyitwa ku poliisi nti bbe omusoga kyakoba nsibirako ssente woli wendi sigenda kusibwa wadde okuyitwa ku poliisi ge mawulire ge nina amabi abo bonna bagala kyalo omwasibwe n'olaba oli hatubuulire fayo omwana Shalom chimala oli bana yagira yani mumpe ebirabo mutwane ebirabo Shalom atunda ebitagala ng'asomera seta atunda hama bina mumpe ebirabo tebajja kunsiba tebagala kumpita kusiyayi teri agenda kusiba agala kunkwatako Yaso palapase bya. Aina kakasiza ndi Shalom oyina abanene ejekiro. Ebyo byakwogera mu just TikTok. Ejjo nakakasiza nti oyina abanene. Namukasano mu Uganda. Siriddamu kwenganga. Omusango gukka gweswa kweyimirirwa oba kale nga ogwinza okumpaamu obuzibu. Abanene ne bagaanamu. Abanene ne bagaanamu nga nzisa omuntu nga nkoze defilement oba ndepinza omuntu. Ejja abanene bangamba. Bangamba ejje emisango gyesonyiwe. Kutta muntu. Defilement. Rape. Minene tujja kudde ebbali naffe mikwano gyo tuzibwa segera because nogwa twizo naye ngenda kulya dde mu nsolo kwe olwedde yeri amudde olukwe ejo naye kisigadde tebakanga kanga nya mukasa oyita kanga mbona kutta kaye kange tebakukanga kanganga era tube bagumu kyekyenga kusiba nze kasana byebyo nenda bejje ekire ekyabaddewo nengambo no Shalom Shalom eyombozi ya TikTok basobola namusembeza ku kapolisi bali bagala birabo bamuweyo omutima ompa ebirabo satomu no sho ngenda jo kolanga twagala justice oli mu kunyenyereza muntu tewali banange nanagira nze n'ekirimi nanagira na camera excitement njogera nnyo nina emimwa tunda ebitakola byamabina Shalom nambajaga kubuza kwebe lwaki bakusibyeko ebisiya abituufu ebituufu namukasa tonsiyaga oli wabanga kyakola nga kimuwase gwoli yagambye omayeso maana agamba naye mumpe ebirabo bwaba ali akunze so amugana nze omuntu yenna ng'ekikuwa ssente kuvuma Shalom kwagga nange kyenkola nabenyiiza mu mulimu gwenkola kale gwe kyonna ekikuwa ssente naye nga kiva ku Shalom nkwadde go ahead obakiriza kyonna bakyogere nezi video bazireete Shalom ng'asiyaga nazo bazireete kyonna bakireete byonna kyeboogera kituufu kwanza naddewo ku live nange nokulaga herese ebirabo tuwe ebirabo nemmanya naffe twogera ku bantu tujja ku mumwa kati omuntu agamba kanvume Shalom TikTok yange ekule etambule wali antu nga internet yabagaana nga babagaana naye kati ng'afunye chance evuma Shalom mwadde banange mbikola fena ffe tujja okusala ffe twogera tukola critique oba criticism ne bagamba tuvuma abatwale bwe bagamba oli naanyiiga naye kati omuntu nanga ekigenda okuyisaawo kwogera ku Shalom sisobola kukuwalana tokirinaako obuzibu nze ebintu ebiri ebinyiiza mu bulamu bw'ensi era kambidde mu nsiiba mbyogera buli wenkyala omuntu ansuubiza sse neerabira sikusonyiwa oyanyiisa oyo muwalana nonsuubiza sse nomaa neweekyanga nkuwalana tu lost bet sleep nga bakubya nensiba akapapula nga kaliko lost nyiigira ddala nemmere sigirya byokka tetunkyogera nga sikya mu kamera alla nsonywe betting mubi nenze betting yangulyako emmotoka betting eryanguliddeko ettaka weekend egi nekola ebyo byonna betting kyobanze betting mwanjifanyaga nze zogenda eggulu pozi nga bajjewo betting naye nga wakyaliwo akapapula k'omuyindi nga waliwo akapapula k'omuyindi ajja kunkuba ye mukuba ankubayeko ni mubwe weekend eddako nze omuyindi buli wankuba mbanga muwoze manya ajja kunsasula manya muwoze oterese sente ntese sente kandi yonna mbu Shalom
wasomera seta lwaki otunda byogo byentunda isoke otunda amabina otunda amabina it is okay bwekibanga gwe kikuwa essanyu ng'okunjoga kiga boosting account yo I'm okay with it naffe twogera ku bantu kati mbanyigireko ki okay bwogamba mukyala omusiyazi saalidde emmere ate ng'olina nakuuma sina iPhone 16 Pro Max emmotoka yange togimanyi simpya emmotoka mpya mukazi wange tavuga Nissan kyekyo jede ntalina emmotoka Subaru ku mwaka gumu n'ekitundu alina ne bino eby'abaana b'abagagga bakwebya alina emmotoka kyatulamu ne kyetoloola alina emmotoka ddala Subaru gyonna nagiwa Jaden nze mukompa n'emmotoka zange ezisatu n'emmotoka yange gyenvuga eyo nina eya mukyala wange ne Jaden mwaka gumu n'ekitundu alina emmotoka Subaru UBQ nali nvuga nagiwa mwana Jaden agenda kati oyo seeta ya Jaden yagivuga kakati gwanvuma ne Uganda abalemerera naye abalemeredde babagenze nnoonya ssente bino ebyogo yasomera esseta si buli muntu bw'asomera esseta anaba prime minister alina kukola ministry anaba pilot njagala mwejjeko endowooza eno mbwe omuntu akola ennyo agaggawadde ye muntu akeera saa 2 n'alinnya boda enkuba nempa n'agala ku minavo saa 11 times have changed kati nze omumanyi nzuuka ssaawa 4 tonkuira singa tinala ssaawa 4 nzuuka ssaawa 4 nemanya tugala kukwataani ngenda kukwata Jenny zonna kunkola interview emu kwa YouTube just kujikola passion about it nenga n'emirimu gyenkola emirala ositegeera kati wali wabanga antu alowooza onakeera kukola ojja okola ki ojja olekane otula n'enkwawa gwe watuyanyeko enkwawa olina mu weight wano tokola ndi mukola kati I want people to adapt to change because if you cannot change is going to change you the only thing which is constant in this life is change really constant at time tinna mukasa have to change to adapt to a new culture kyengaba na Uganda so sigenda kunenya muntu yenna nvuma sigenda mukolimira agende mu maaso bache kimuyisaawo I'm okay with it nchimulina ako buzibu bannange okweyongera shot kitiba mugulidde emmotoka olwaleero tugamba alhamdulillah fe twebaza bwebaza kwashe iki kyemmotoka agisaana bange Sylvia yamwadde autoparts yamwadde emmotoka tati bagimujjaako fe tugamba bugambi alhamdulillah ate kibe ekyokuyiga ekyo buli wokwesa eddoboozi lyo okukyusa society osiimibwa sometimes change hearts oba okyusa abantu kiruma kuba kati wali abagamba Ssekasi byayogera lwaki ayogera ebigambo ebyo waliyo abalumwa lwaki alumba gavumenti bo balumwa bo yentegeera yaabwe kyegambye mbu change it comes at a cost wali abagamba ffe tugamba Ssekasi kigenda mu maaso nga bawaga nze mpagira Ssekasi era ngamba Allah amwongere obukuumi n'obuwangaazi n'amagezi kuba kati ensi ejjudde ba archbishop bamugalu abasaba obusabye emmotoka Allah atwadde baseeka kiti mbusenga oba okoze bulungi togenda president Museveni akuwe emmotoka gwe bishop w'Abanglikani the society nkwe example endala kyenagamba mbu abayimbi atambula n'eggaali si bayimbi tebamanyi kuyimba omuyimbi amanyi okuyimba the society will protect you omuyimbi waffe walabako otalo nga alina eggaali tekalina munnange kaba ne manager wake wabula baba atambula bagamba banye utalo be bamu protectinga if you have what the society needs the society will protect you at all costs oyo waffe nawo bange ekintu okakakikake otambula weekengera olina ebikolobero nze ntambula endabulamu zange ziri wansi tebyanoonya nyoga ku polisi amwe nga sinawadde kafayiro konna akanonyezebwa endabulamu zibeera wansi tambula tubuuza ku bantu mwasibye mutya muli mutya ki ekiriwo onyaga Shalom eka squad wa ntambi aliwa ngakola nga Shalom ndabira ntambi cause I'm free so seka kitinye ebirungi ebirabi kyajja ate akyafunira ddala kubanga tuli mu kaseera akazibwa ennyo nti bannaddiini ate Bible egamba protect the weak, fight for the rights of the widow, and speak for those who cannot speak for themselves. Njagala okuwa Bishop wa Uganda olunyiriri mu Isaiah 5:8. Katonda byagala bannaddiini bakole. Byebiriwa. 1. Feed the hungry. Abalumwe enjala.
kwe kusiba Katonda kwayagala yambaza bamulekwa nyiga ebiwundu byabo nyenga tebatwambaza aka tifa bambaza bannaddiini bannange fe bamulekwa ate tifa balabirya bannaddiini ne baba Allah atwadde omukisa amidst all those things tufunyeeyo kiki twebaza Allah era ne twebaza yenna akoze ku mmotoka eno banga kyafuna emmotoka Allah akimubalire nze nange senga Allah bampadde obusobozi nange kyekimbaasa omuwa emmotoka mba nsobola because the society terina baseeka kiti nga 10 wabula erina baki bishop nga 10 hungry bishops hungry for cars hungry for state house appointments bwaba Katonda yakuyita okimanyi Paulo yalina omulimu yali akola ki si yali omwennyanja mulunnyanja Paulo yasinga okuwandiika ebingi mu New Testament yali akola tent yali mulala ayika yali waliwo Andrew yali muvubi ne muganda mafi bali bavubi naye Paulo Saint Paulo asinga ebitabo bingi mu New Testament tali mukulembeze yali akola tent Katonda gye yamujja si gye yamujja akola tent yali akola tent yali aposo nga akola tent gumugwe yakolanga ba aposo bakolanga kati oyagala ba bishop bakole era bannayuganda mulekera kuba bishop saint galawo church genda okole jigule okusada ku Wednesday mid service mulekera kuba bannaddiini saint apostle Paulo yakolanga tent apostle Stephen yali mufumbi chef okuku nga wamala okuwulira nga agenda akola ku mirimu yabulyanga enjiri nga bwafuma n'emmere eryanyo teringa ewooma ne wano mu Uganda mwe pastor embaga mugulira pastor amayumba mwerira abana ba pastor g'omwana asomera muri ya government omwana pastor asomera seta asomera musomera asomera bujja asomera namugongo banna Uganda mulekera okuba pastor sene bannaddiini mulekerawo buli apostle nali mu Bible yakolanga yalina omulimu gwe yali akola nze nkwadde example n'olaba munnaddiini nga ali mu maaso ga president bampe emmotoka genda okole naawe tekisoboka osange kalidinaali nga atunda genda mu kyaki y'abakatuliki mu kereziya katuliki bafaatha fe twanyanga bafaatha eseeta abajjanga faatha nga musomesa bafaatha basomesa mu bigo bannansi bola amalwaliro agasinga bannansi basisita babasasula bakola gwowookya pastor saint gwatoba bwoza agalagamba gende ewa Katonda kankusabire ate nga wabagala zenda azisabamu mulekerawe okunyinya abantu bannayuganda towa pastor saint Katonda agamba kimu kya 10 kyo kiweeyo mu Bible mwekiri mulimu ekimu ekya 10 toza kye ennyumba yange tegwenga mu byakulya ebyamba bamulekwa n'ekiweebwayo ebyo bibiri n'omusiraamu zaka ekkirizibwa eyo mpaji nnamba itaku zaka naye mulekerawe okukolera pastor embaga mulekera okukolera ba bishop angry bishops abagulya amamotoka bino betwakolanga ku ssomero nze nasomerako ko mu ssomero erimu lyali ly'abakatuliki nga tuwaayo amatooke enkoko bikajja ebyo muwaayo biyambeko okulwanyinga amaka g'abafaatha ago ebiwaayo nenze kyenvumirira the pastors are failed to protect you to raise their voices buno obudde senga baavuddeyo dda bannaddiini navumirira emigga egyakuludde bannamawulire ekawempe munaddiini omu yavaayo nakivumira naye nagamba namumulekerawo okuprovokinga nakyo yose munaddiini munaddiini ovaayo n'ogamba mbwe abantu mwe abayikiriza poliisi ensi ebalaba abantu mmwe ensi ebalaba Katonda abalaba Katonda abagamba mwogere kirala nammwe mwogera kirala bannaddiini mujjukire Katonda abonereza yabonerezaako Jona yamutuma Mineevi n'agenda ewalala n'agenda musula mu kyennyanja mutunuulire Sawulo mwe bannaddiini saagala buno obudde nagatta ddoboozi nga kyekitiibwa yakonaga bannange gavumenti lwaki mukuba abantu lwaki mukuleetinga fiya mu bantu kyowa nange mba nina ssente nsobola okukwata sheki ne muga shekiki nzimbye enyo ennyumba yange yiiyo akwesezza eddoboozi lye n'opanya ku Allah ng'amusaasidde n'asomesa ekyo eddiini kyekola sigamba lumba gavumenti yekka naffe senga nkola ekibinza ali mu opposition munnaddiini ajja kujja akyogereko amugeti newakoze kikyamu munnaddiini baita baluŋŋamya basitaffe mu Katonda ne bannaddiini b'e Uganda bataffe mu sitaani ne mu kusabiriza
Twogere ku motoka ya Seeka Kitiba. Je tuliko. Ale tugivuddeko ne tudda. Je tuliko dia. Akola obulungi asiimwa. Bannange bamuyiyemu emmotoka. Kimugwanira. Naye kasete bagimuggyako. Tebajja kuba mutuufu. Omuwala gwe bawasa emmotoka ate ne bamala ne bagimugya. Nanti omuwala ono Sheikh Burhani Kiti. Okimanyi akola? Musomesa. Omulala ko nga asaba. Lwaki ba pastor basaba? Pastor munoonye emirimu. Baaposo bagende bakole. Bakoleko baaposo. Gwoba oyagala ssente ndiga gamba kankusabire. Yo abayagala ssente n'azisaba mmwe. Aposo genda okole. Tuyeka aposo ng'avuga boda. Anti Mukama agamba ndi omulimu omukisa. Omulimu emikono gy'emirimu gyammwe. Katwagala Mukama awa omukisa pastor ng'avuga boda. Naye akole. Aliyo kafune ku bakiraya nti abawulire. Awulire enfufu ye kabulengwa. Tulabeka aposo ekiyindi ng'ali ku mwalo. Ngafuba. Ate bano baaposo b'e Kampala be babbi. Ababuli egiri mu byalo. Hakeera kulima. Nalima amatooke. Olimba. Bavubi. Osanga pastor ku kyalo ng'avuba. Omwa okuvuba nga gyabulira enjiri. Naye ne mwagulira pastor shisha. Ndi tubabira nya kyatwa n'ekisaasi. Nali mutu twagendangayo. Ne ba anti bange. Naye nga bayise ebibbo nga 20. Bayisaako n'akabbo k'embizi y'omusumba. Nawe ndaira nga ncha Allah ndaba musumba ngabagala musumba yagala lya kumbizi banye kana akabbo ka musumba ya mbizi ya musumba ni bannange omulala omusajja simwogera ko obi omanya aposo ntali tomanyi bwamala okubuulira naga mumpese ngene ngule mkyala wange ekyenyanja mu Lwera bimenyoke manyo oli mulokolosa bo bimanyi mumaze okwaye kiweebwayo naye kati kana akabbo Kashenyanja kya Mulwera. Mutenya kya Mulwera. Ate Semutundu. Sinza va Kampala ne sigula Semutundu twali ya Nalongo. Bamuyita aposo ntalo mumanyi. Tomumanyi? Kati aposo agenda kufune ko mulimu akole. Na ajja uli sente zimenya. Mbotula mu interview nyo lunaku. No ulirango wejja. Tuva ku banedini ndi mulokole. Munnadini yenna tsawa kwogera ku nsonga z'abantu nga Bible yogase oba kula nti munnadini. Banoonya byayito baba bannadini kati munnadini asobola kugamba president nsaba mmotoka. Naye nga senga kyaddoko kyadde kya mugaso. Agasobola okuwa emmotoka. Public. Tuzimbidde abantu amayumba ba bishop baffe. Naye nga tolina nabo omuyita. Tino omuyita naye tuzimba nyumba ya bishop neggwa. Kakati gwo ngamba otya? Shalom. Gundi olutalo lwa Skypin. Ne Juni. Ku weekend waliyo omukolo tugende kusoka ku mukolo. Soka nkuzanyire audio wano. Baji tuweereza ano audio. Mu boy mani baba asinga bate bakimanyi. Don kwisa ali mu boys dormitory. Ngata kulanga yo kantu. Uwe si oyo. Kanzanye audio ze zaweereza mu group. Negwa baba gwa bazizanya. Yes jazanya. Wayinzo bawo omuntu anyiga. Ngagamba audios waliwo audio ziri ku internet shalo mazinzo bazizanya. Kulise. Ngamugamba ajja kumulaba biki yesonyo like kaze. Azizanye wano. Boys dormitory. Manya ali mugagafe boys dormitory. Bambi. Eno yesoka. Sula bulungi. Tawuli. Uli yesoka. Tunegendeza mukulu oli ku registered company konunira amanyo Mr. Kolo Junior jebaliko. Sekubiranga ko simu but stay on. Atera nkusaba gwo mulundi gwo gusembayo. Nishuwa ngo tunasitota olwange silwa media. Tegedde. Stay on di mukulu tomanyi musolo gwensasula stay on di. Kimala turuwogeddeko kiko kiwedde kakati twogere kyekira. Junior yagamba iki? Junior yagamba. Turumanyi nnyo manyiiko ekyo tulumaze tugende ku kirala. Stay on di. Twagenza ku mukolo gwa Don Chris empaya. Kuli nakulabanga omwekusako yagenda okukuba. Bali bagenda kubansi. Ana mukasa wandize wanda mukasa wandize. Naye wankola mu bina kama Shalom tugende ne ndowooza ogenda kujja. Nze bampa invitation yeso agendayo. Luwachi. Sisobola like
No, because I'm not a TikToker. I'm a brand. Don't you call to call me? The Tompes are invitation. Teyakubira. Nimugani nange na program nali busy. Nange mbane program zange. You have to be scarce because you know why? Scarcity creates demand. Kuba akafanyi senga Shalom yaje wa Don Chris. Kwaba abantu abaliyo. Nze nali ku buyungu kubunkenke bwa mayinja. Omuntu yasaba footage. Tebandi nsebusi. Bandi kubya. Fe anko Ed Sendi yatugamba atuzunga nnyo. Twakitwala. Anko nabagamba anko Ed mulekerawo kuzunga. Twakitwala. Anko Ed Sendi yagamba lwaki muzunga nnyo. Nga niye katwogere kamazima. Kyekizunga. Kyekituzunza. Anga bangambe pira walinzisa. Gwokyatula banga tutambula. Nje saa 2 mbakko meloni. Shaki du baby shaki du grandpa shaki du grandpa kati byembako kati mai kate motuka n'okula n'otunya nnyo family yo kati mbana mwana wange kimpe essanyu oba kati nga gyotane bakyali bange muine bakasuku ne bantambi munywedde soda mwe mulidde enkoko yammwe twatubeerawo kwavana tubibozi byaffe nga temunya stress yonna kati we twatuuka muganda wange chicken nga bamukubirayo bamukubye tumusaasira naye I take back the blame to the organizers. If you knew you invited the chicken, then alien, yet you know what has been happening. Why didn't you provide security? Doni yangambe yabadde naye amuwadde security nga we bampadde. Nagivaako? Mbu ne yejja we bamuwadde? N'atuula ewalala. Nadde ewalala. Akwate akantu. Kati awo Doni Chris bw'ati bwe yanyinyonnyodde. Awo Doni Chris mujjeeko enga. Era nange nabadde mugamba naye omwana mbadde nenya Doni Chris. Naye obanga yamuwa protection. Yamuwa Doni Chris. Mubagendo olaba we bamutadde nga takola ki? Avuddewo. Avuddewo apadde namusanga. Mbadde ngenda okuŋŋamba obanga oyisa abantu. Kakati nga ffe aboogera. Kyova nze so akunsanga mu bbaala ezimu. Nze wenywera ngenda wa Stanule kuyaya. Kuyaya. Stanule ndawula. Awo tosobola kunjijjawo. Awo tonjijjawo. Nawuleta patula 10. Ekisasa okuyaya ewastanule ndawula tosobola kunjijjawo. Wembeera wenkiringe sobola kunjijjawo. Wano kizibu okunjijjawo. Bwe ngenda lwe tukola wali otoshutingira tonjijjawo. Nze n'ebifo byaffe tugendamu. Bwe banga pati ya Shira Gashumba tegesobola kunfulumya. Tonjijjawo. Bwe ba Eblines tonjijjawo. Bakuyita naye mbagamba ni wamanga I'm coming but I need protection. Ne bagamba bw'oboso ajangu newe nyaffe tuna abaffe babiri. Abagenda okuwerekera. Nze Shira yampaako liidika nga ava ku Paradise ekansanga paka wange najjeera. Yanga no shamu yo nontoke. Kaba kuvuga emmotoka yo naye emmotoka eno kaba kulembere. Ositegeera? So namukasa mechi gyali ogenza okulya gyotalyangako era genda okukubya. Nali ngenze Juice nga nobaze okupateza no parking juice kyo yagenda okubya gwali ogenza opakinga. Ate nga ne gundi ebadde etuse edduwa. Edduwa ya lwa kusatu. Nga ngenda kulya emmere ya Christmas. Nga lwato gumiikiriza. Kyogamba mega kyo ntakuwa musala musala kwa egulira mmere. Asasulanga YouTube asula mwezi guweddeko. Asasulanga bali. Mega kyo asasulanga YouTube. Akuwa mwezi guwedde kalinga kampani za Uganda. Omusala ogwa January gufuna mu March. Ate ofunako kitundu. So one we condemn violence. Omuntu asobola okwetta. Bagamba onyigize nnyo ennyindo evaamu omusaayi. Chicken ayinza obbanga ali vulnerable nga munafu naye nalina abantu abamwagala. Chicken alina bafaani alina family. Okimanyi Chicken wafanya so ganange nja ku revenge ngo Chicken is behalf nga Chicken takimanyi. Yes. Mwana ali omuntu agamba timu namukasa. Nga bagwa naawe. Naga namukasa adde yekala asonyi omuntu. Nze sijja musonyiwa. N'ateekinga inappropriate to ways. N'akuba omuntu ekiso. Olaya tulizinga obulamu. So tuve mu bintu byakolanga dda. Ebyokulwana. Bya big three. Mubesanze bebe bekubyemu Bobby befumisemu nze bafidako bebe kulu ekisaawo. Katalina entindawo twali bana bato. Na mufumite ekiso Katalina. Nate bikyakola. Do music. If you want to be talked about.
ka chicken womukuba ngabadde ne biradde byamuta senga chicken yafudde mwe muyinza okugamba oyo content gwagwa obwongo kye bulowooza bamute yali content nyefe twamukyalidde ku baamukuba senga onkuba n'enfa by coincidence n'onkuba n'enfa banange ola okufa kuno okulaba gwafudde tekukuluma ng'ofudde naye abantu booleseewo it's the same thing n'obusiru gwe omusiru tomanya mbu oli musiru wabula abakulinaanye b'olumyaga banaye mwana musiru oyo nga tonnakakasa boosi wombu okola olina nnako lowooza boosi wa anaakukimayo fango ni boss ajja mbajjayo lowooza ku famire waliwo yakuyonsa nze nvuga emmotoka njagala nnyo okuyisa nabulwe mba mpisa nga ndowooza ku baana bange mukyala wange namufuna muto lwaki muleka kubwa namwandu ku myaka 22 ababukedde bamwogerere namwandu wa Shalom 22 years olwo ne bakuteekako n'ekisiraani omukazi wa bisiraani neŋŋamba sijja kuyisa neŋŋawe mba nnyo sisha sijja kuvuga jebbi kanvuga basha amanyi okunkuba bwe mba nnyodde enjaga yange kuba nnywa sijeegaana nempulya nga ntangisa enkooye amaaso gazimeera jebbi gwe abaavuga kuba lwaki maama wange antunuulidde nze kati maama wange awulira essanya nga Shalom ompadde ya 5 katukumenze yaga maama wange kyagala dining kamugulire dining nenyimu bakadde busatu mwe mitwalo 6 nanga Shalom webale kola ompadde dining nga mwonyiza gye twakulirako enkadde kati senga mba nfudde olw'effujjo no lyenkola nwanidde mu bbaala maama wange agenda sigazaani abasigadde tayo teri kiruma muzadde nga tunula mu ntana ya mwana we naye ng'ate omwana asotunula mu ntana y'omuzadde we naye kiruma omuzadde otunula mu ntana y'omwana we so byonna bye tukola ng'abavubuka tulowooze ku bantu baffe tulowooze ku mikwano nga tonafunya ng'omi kuba muntu tulowooza senga omukuba n'afa senga afa senga emungumi temukwata naye naakukyusiza ye n'ataba na ngumi nakukuba eccupa mu kwetaasa gwe n'ofa you have a family lowooza ku bulamu bwo buli kyokola weeyinga kyenkola ngenda funamu ki teri kalungi kalimu ebyo tukola mbu byakulwana permanent scars kati gwoza chicken yinza obba munafu talina famire erowooza ki ne bakuba omwana waffe ne bamuswaza oza bo balowooza ki ate mwe tebanya bantu bemukuba senga bantu bamanyi mama chicken senga tebanikoze n'ebyo mama chicken mugagga yamugulira emmotoka emmotoka tyajija mba sugar mami eyo ndi alfadi jaina mama yagimugulira nze chicken mali mumanyidde ebbanga mama chicken y'omu ku bagagga abalina adwe nakaseraawo abamanye Uganda manyi kyategeeza omuntu okubanga musuubuzi ng'alina adwe yanga yiye bino chicken byali mujesi yagala linnya kunyumirwa mama chicken mumanyi neva mu family ngunju mama chicken alina adwe nakaseraawo naye njigenzeko sigumusa ebiri nga yiye bino chicken byali munababuzaabuza mbu sima sente tuzijja babalimba emmotoka mama chicken yagimuwa olowooza awulira kyanga bakubye omwana we omukuba ankoba chicken nambeemu taata we koza nambeemu mwavu one of the landlords in Makindi his nambeemu bino twogera mu kamera tuba twogera mutu tutune bitukola nti bantu banaku oyo nambeemu gwola bonzo omulaba oyo nambeemu landlord ye Makindi ate nga sidda buli muwasinga olumu ennyumba etegerekeka amayumba se ennyumba emu your family erowooza ki what if the family also chooses to revenge what will happen bangambye mbu simanya kamanda mudogo ayagala kwetondera chicken
Doni Chris yabingamba. Anti okwetonda soul after tekikola soul after danger. Tsibanze nze sonyiwa muntu ankoze kintu. Kozo oli ankola ekintu ng'agenda agashawo majja kunsonyiwa. Nze ninga stand sonyiwa I don't forgive. Bwonkola ekintu sigenda kukusonyiwa. Nange tonsonyiwanga kyova asaagala alumya abantu. Kubanze sisonyiwa. Namukasa hantu atukola ekintu ng'atimanyi ajja kwegayirira omusonyiwe. Nakukola ekintu. Sigakkiriza bujwanga oyo. Gwe seba onkola ekintu osubira okusonyiwa. Nze sikusonyiwa. Nze sisonyiwa muntu ankoze ekintu. Kubanga oli akikola agenderedde ng'agamba ojja kwegayirira. Nze sinkola yange. Naye tuliflectinga ku bulamu bwaffe. Tuve mu by'ekisiru. Bomuyimbi bayabadde anoonya trendi. Akole music. Tadinayo ayinayo. Akole music. Ayinayo ku music atambula. Aliwa. Atambula. Oze yeewalula. Babadde bagenda kukuba ggwe. Ne bandimpulidde. Nze nabadde sitade ebyo nno tubyogera nga by'okusaagaana mbojja kubo. Ne ojja kubo banneekamba buuli. Ani olw'abantu abatakubika? Ebyo. Nena genzo owulira ku makya nga bagamba nti famire y'omugenzi Jolam yasaba abantu abo engoye z'omwana bazibamma. Kati mwamukyali ku byangoye. Mbwera n'ensambya era balina erinnya lye boogedde ery'omusawo ng'agamba nti omusawo oyo akulira simanyi ddwaliro simanya ayogerera eddwaliro amanyi n'ekyatta omwana. N'abaala bakimanyi. Kati famire ekyabanja ngoye. Olwosenga bannaasaba footage. Zekyo kyekyankyaya abaana ba Fangoni kusaba bujulizi kugamba nti bani batweka footage ka Joram kuba ku Fangoni kamera weeziri wonna kyekyankyaya ekyo nekuga palaso bamala ne bamuta footage tewamula bwa palaso kati bajjola mwaliwa just a little bit family ya Joram erindemu katono okulonda ku ggwe. Times are going to change after elections. Woli wendi. But na Allah nga atwadde obulamu. Because it's not sure. Ne Allah nga atwadde obulamu. Kijja kutokota. Ojja kulaba abantu ngafuna ku justice bazze bakuba. Time. Muyonna byosabanga Allah akuwenga time. Bagamba obuwangazi buno. Butulabisa ebingi. Buli semmese ku ddiba lya Kapa. Emmese netwa ku ddiba lya Kapa bweti. Nenga nga Kapa yafanga emmese ekyali. Emmese weeri. Kyebayita obuwangazi. Gw'osabanga nnyo Allah n'akuwa time. Now things are going to change after elections. Mujja kulaba temusuubira mujja biraba. Mujja biraba. Nge bibaddewo. Wene basobola omusiba. Wene bamukuttemuko. Bamuvunanyira okuba abantu mbivulu. Wano bakyabeeguya. Tumalirize n'aka defamation. Ennaku za Bina Baby zigwako leero. Ndayira nga ntya Allah. Nambwayo ogwo omusango gwe kebe kwikironi oba weewole oba mangu kashi Jomo oba Jomo taswade muwe 10 nawe tewali wadda defamation gojimanyi kebe kwikironi oba weewole abanyo banyere ko na Airtel bebani abali wala na Airtel abawula sente weewole Jomo kwikironi kwasa ate kwasa alinyisa kebere kwasa taswade okwanna mukase 10 tewali musanga awo omuntu gamba nti omwana si wooli nkozi Suna Benya agambye nze abikugamba ate Namboyo butamanya Namboyo anjanya akaaba yanetagana kulya DNA omusajja waagambira DNA si atakwesiga wabaliga omusajja n'atuusa okubuusabuusa baana mwanyaze gye walaba kubanja nazo ngo omusajja okukyogera n'okunobonoba noga kanzire ewaffe tanneesiga omusajja akwisiza amasa akulaga olina embaliga nga nzaala nti omwana w'omukulu ng'omukulu aŋŋamba DNA senga Namboyo n'okukaaba naga Suna Benya okikola otya mbagamba omukulu yabyogeza busungu tewali busungu mukwano tujjeyo ka video ku YouTube kankusomere wano nenjaganya bikuweereza omukulu nga omwana nga agaba keeki
Obafa. Hello, Shalom. Thanks for serving the nation. Kindly tell MC May and Bina Baby to go and watch an interview of Luja and Obafambo. Obafambo said that he needs a DNA test because the baby is his. Ati nambo ye umuze. Yiyo nibabanzo gambi yiyo. Shikiza nambo itaina musango. Sinambo ya Bina Baby. Bilioni jasa bate kagenda jifuna Bina Baby taina musango. Obafambo yatula mu kamera naga njaga DNA ku mwana namba yo ku mwana asuna benyo waye ku mwana wange. Interview jeri sibula abantu. Victoria University. Omwana bilioni tagenda jifuna. Taso adofuna loan. Quick loan ku musango ogwo. Oba weewole. Kubanga interview you know weri ne rujja. Ngobafamba agamba njagala DNA ku mwana asuna benyo mu public. So namwe yayogeza amanyi Bina. Amalize azimbe nyumba ye gayaza akakane. Aho Bina Baby ate Bina Baby asano baropa. Kumali yabiseera na kutata ali nyali. No kuandika ke namba ye. Namba ye asoro baropa Bina Baby. Bina Baby naye gula wo musango. Asoro baropa naye. Bamazeke emirembe. Harassment. Yes. Nebaloya kubanga banye baloya kale balinga bamanyi. Okututa campaign osake edipela nokola paper bwetu bintu byesisulu ebi. Kachogoyoro so mu bwalo yoyo. Je bali batekako ate batekako kan bayika kan and adi kuvokoit. Tasa dozo musango gwembizi ngesaze kubo. Mbadde kusa Solange wemenye silap ate abalumizi bwa mukozesa Solange wemenye silap musange mu supermarket shops na mu Uganda ofune Solange wemenye silap obengo omukozesa. Enemba kwejjukiza ate munange let's travel friends road trip je tugenda nga 10 July ndi mugagga. Single 2.5 couple 4.28 days kulambula swimming neto taisezi White Pacha Cruise na kwenda Island Swimming Island kuba 0788425952 booking zikomanga 10 June akalo bookinga genda kuwapa nambe panga pa bus of perfect no freedom kwa kusimu eno 0782425952 muso kuwansanga group nga twendanga Songole obanga ba YouTuber tugende Zanzibar checho tunyumire live nno nga tumaliriza aba Victoria bayisiza Victoria University itekenda maso na yo mukulu is not happy with you Shalom ani omukulu ki you and Kasuku ne Mozi mwami Lubega mbadde ntuso kwetonda kwange era wetu eriyo mwami Lubega